Ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa January omwaka 2026. Eno evidiyo yange esoose omwaka guno. Era ngenda kusaba buli kiisa agiraba bambi nyamba kitambuze. Make sure etuuka ku buli muntu yenna gw'olaba nga mutuufu asaanira omanya information eno. Information eno naddala mmwe abakkiriza mu Katonda. Njagala onyambe osharinge vidiyo eno. Buli munnankyukakyuka ng'okkiririza mu Katonda. Vidiyo eno nyambe ogisharinge era nsaba ogirabe. Naye nga sinagenda maaso, njagala kutegeeza gwandaba nti kakadde kamu n'ekitundu 1.5 million osobola ofuna poloti mu Bajolo Quality Properties. Kuba essimu eri awo wansi, omukyalo yajja kunyonyola ebisingawo n'okukulambuza ajja kukulambuza. Okutandikira kakadde kamu n'ekitundu n'ogenda waggulu. Mukubira akunyonyola estates ez'enjawulo ez'akaggulwawo ate obeere nga omwaka gutandise maridaadi saana. Nga sinagenda ku vidiyo, ekinyusi kya vidiyo, olunaku olwaleero essaawa zigenda beera 2, omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ategeezezza nti agenda kubeerayo ne New Year address. So tukutegeeza essaawa 2, making sure nti okutta essimu yo, agenda streaming live ku mikutu egy'enjawulo okugeza nga TikTok, Facebook ne X. A New Uganda now. Akalango maze obuyisaawo obulango. Kyannaku nnyo nti tuyina baganda baffe abaweebwa information bagipassinge on to the public ng'abantu abo balina obusobozi naye ne batulira information eno. Ate nga information in most cases ebeera eyamba. Bafoot soldier abasinga bali ku ground mwejjeemu omuze gw'okwefuula nti muli bize nnyo temusobola kuwa bantu bali mu diaspora budde kuwulira kye babagamba. Oba oliawo oli ayinza okuba alina ekintu kyayala okugamba osanga kinaasobola oyamba eggwanga because mweno struggle buli omu ayina ekkatala lye. So let's allow and accept people to execute what they can even though nga bagala kiisa muffe tubawe obudde. Lwaki nkugamba vidiyo eno njagala nnyo gitambuze naddala gwe omukkiriza. Mbadde wano omwaka oguwedde kale yesterday. Ne wabaawo omukyala ankubidde essimu n'aŋŋamba abadde annoonya okumala ebbanga. Naye finally n'anfuna. N'aŋŋamba nti nina some information I want to share with you, please do you have some time? Ne mugamba it is okay my dear because asoose kunkubira ku direct call. Enamba eriko +44 eya Bungereza. Ndabe wano ebeera enamba kyezo. Sagala nnyo kubeera nga njogera ebitakwatagana. Enamba esoosaaki. Enamba y'Obungereza mugimanyi. N'aŋŋamba njagala kubaako ne kyensharinga naawe obanga olina akadde. Ne mugamba it is okay mukwano. N'aŋŋamba is it okay I call you, I stay here oba I call you on WhatsApp? Ne mugamba it's okay call me on WhatsApp. N'ankubira n'aŋŋamba emabegakaawo yakubirako one of the foot soldiers ali ku media team y'omukulembeze sijja mwogera mannya n'amusharingira information n'amugamba information ng'ayagala omwana oyo agitambuze etuuke mu bantu oba oliawo osanga eneesobola oyambako. Tugenda mu kaseera bassebo ne bannyabo nga twetaaga buli magezi ga muntu okusobola okweŋŋanga omulabe atufutubaddeko for the past 40 years. That means buli muntu yenna aba yeetaagisibwa. Omukyalo oyo yakubira foot soldier oyo n'amuwa information gye yamuwa nanga amaze n'agimpa. Naye foot soldier oyo information omukyala gye yamuwa teyagifaako. On top of that omukyalo n'akwata ne ssente olw'okuba nti ayagala struggle. N'amugamba help me execute that information. Make sure information etuuka ku bantu bagimanye kubanga eyamba struggle. Kati abasinga nkimanyi mwebuuza simple information ki eyo gye ngenda okuwa. Omukyala ngambye omukulembeze yatuwa akabali ka flag and of course kakoze bulungi.
naye olaba otya singa kabadika flag ako tugattako ekintu ekirala ekiri spiritual eky'omwoyo ekiri mu bwakatonda ne mugamba maama ki naŋŋamba Scotland aba Scotland baalwana olutalo naye nga bakozesa emisaalaba mu protests zaabwe ne ŋŋamba maama oyogedde point naŋŋamba simple imagine nga omusajja abbye akalulu kaffe tuyina okukabanja tugenze ku streets okubanja akalulu nga tukutte flag nga tukutte n'omusaalaba. Don't you think it will make sense? Ne mugamba bannaye, this is very 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 nice information. Why are you sharing it now? Naŋŋamba I called someone, sigenda mwogera linnya, ne nkubira oyo omu ne mugamba nti ffe abali eno tusobola n'okwesonda okugula emisaalaba egyo tugiwa abaana tulage nti enkyukakyuka yaffe struggle yaffe erimu ne Katonda. N'akwata ssente emitwalo 100 n'agawa foot soldier oyo executing that thing. Omukulu akasente yakalya talina kye yakola. This is how we people on ground bwe tugezezzaako okutamya abantu struggle naye ng'abantu bali willing oteekamu because ali agamba banaye ndi wala naye mpulira omwoyo gunnumira waka. What can I do ogattako oba okuteeka ettaffaali ku ggwanga lyaffe? Abamu bagenda ne beekalakaasa ebweru naye nga balaba tekimala ne bagamba kijja kukola sense ku ground. Imagine nga babbye akalulu kaffe nga tugenza okwekalakaasa nga bakutte emisala bagikutte nga bakutte sapuli bazikutte nga bakutte Qur'an bazikutte. Do you think there is any evil person asobola okukuba omuntu essasi oba asobola okukuba omuntu emiggo ng'akutte omusaalaba? Yes, basobola okuba abali evil naye nga be batono because yagambye buli tulu tugyetaaga mu peaceful demonstration weeba yakubaawo. Nenkuba makafaine ngamba singa information yeno oyo omwana baagimuwa ku following gyayina n'agiyisaako nga bwe ngendo gibayisizaako twandibadde tuliwa because mu kusooka tetwamanya kabadika umbrella rather Uganda flag. It was after the president putting out that information ne tukipiikinga. Kati olaba otya singa naawe foot soldier gwe baawa ne bakuwa ne ssente nga wakikola. Wallahi foot soldier walya mu nsi y'olukwe. Katonda nsonyiweze nkyogedde. Walya mu nsi y'olukwe. Weemanyi era nkimanyi no video ogenda giraba. Omukyalo oyo teyakomaawo n'anoonya omulala era naye nga alina following naye teyamufaako yabirekaawo. Naye nga njagala kubuuza gwandaba ono omukyala alina ensobi gye yakola kye yakola kigattako bakitoolako okunoonya omuntu gw'alowooza nti asobola okutambuza information eno, just information. On top of that n'akuweerako n'akasente because w'osoma ku revolutions ezisinga nza ngambye abantu be Scotland ndigezaako okukola research awo era alina ne link gyampeereza waneno ku mukutu gwa WhatsApp nga ojja sobola ogendako ku mukutu gwa ku Google onoonyerezeeko about that oba oli awo osanga onoosobola okumanya. Gimpeereza link eriko The Crusades, Holy War or Political Conquest. Genda okasomeko. Bakulaga nti aba Scotland baprotestinga nga bakutte emisaalaba. Okategedde. Ne wobeera munnamagye otya. Olaba abantu alaba erweru eyakuba abantu ekaseese. Juzi twalaba akatambinga musajja mukkiriza nnyo. We are going to use whatever we have in our means to have a peaceful protest. If at all tuli kati mu kweteekateeka okanoonya kugenda kukomekerezebwa ennaku z'omwezi nga 15. Kumakya mukulembeze yagambye kera kumakya fuwa firimbi zukusa abebule n'abeebweya abakadde mu bakwateko bagende balonde. Olumala okulonda tovaawo tula side
kuuma akaluluko omala okakuuma making sure ng'okabanja we baba bakabbi. Tulina okukkiriza nze naawe nkimanyi this time round ensolo ku kizigo kweri. Voter turn up last time yali so low, yali wansi nnyo. This time round I have okukkiriza nti abantu bagenda londa. According to the Electoral Commission, the number of registered voters is 22 million. Kweyongereko millions almost 3 ku balonzi abalo last time. Newankubadde nga abasinga tebalonda bali million 17 naye abalonda bali batono. Chovola nti William Museveni yafuna million meka, Bobi yafuna million 3. Naye this time round I'm so much sure bagenda kubeera bangi because owulira n'abantu abali batagala kulonda bagamba this time round tugenda kulonda. I strongly believe this is the last chance gye tuyina. Katika kibiri akasembayo ke tuyina nga banna Uganda yandibadde yejjako dda essajja lino. Naye olw'okuba twalina abasajja nga ba Rebecca Kadaga, ba Edward Sekandi, ba Anita Among, aba presiding over a parliament that has kept Museveni in power for over 40 years. Museveni yandibadde yavaako dda in 2005. Naye 2005 atuuka nga Museveni tasobola kuddamu kwesimbawo according to the constitution of Uganda. Ebisanja bye byali biweddeyo, ogusajja Sekandi ne gu presiding over an house parliament ne bajja ekkomo ku bisanja bya president. Kyali kitegeeza agenda tufuga mpaka lwakoowa. Kati amala okujjesa ekkomo ku bisanja wali wasigadde essasi limu, one bullet like this. Emyaka gy'obwa president ku ssemateeka wa Uganda alagira nti president wanaaweza emyaka 75 ajja kuba tali eligible to stand as a presidential candidate. Ekikazi ki Rebecca Kadaga ekitunula ng'ekinyampire, she presided over the house ne bajja ekkomo ku myaka gy'obwa president. Kino kiba kitegeeza nti asobola okwesimbawo mpaka ne wabanga wezze emyaka 15. Kati bassebo ne bannyabo, we have only one bullet remaining, is to vote out the dictator. Wagana is to protest. Naye abantu batandise oleeta ideas how to protest, because bano abantu batambuddeko ebweru babirabye, ffe tetubimanyi. Kati govutu soja bakuwa information wagituulya because you don't know and you can't use your head. Style up man, tambuza video, bampita simple.